ngenda kufuna okwogera kwa maama yekka, maama w'obugenzi. Bw'anaaba amaze nsome ebyafaayo ngende eri ekereziya ate nja kudda n'ebinaaba bisigadde. Tumigwa abakulu abafamire eno bonna bantumye n'obubaka obw'okwebaza obw'obusaasira bungi ddala ate era n'ebyafaayo. Mwakoze bubi ze kamera sizigenda mu kubuzindaalo buno mubeera mu ttale nga sirina busooti naye ndeka nsome nga bwebireese sirina kyakkola. Omukyala Wanyana ow'Ekajansi atuuse okusima ku n'okwebaza antumye nsome obubaka buno bonna nga babuwandiise. Yeebaza abantu bonna abavudde okumpi n'ewala okujja okumwerekerako muwala we agambye mwebale nnyo mwebalire ddala. Yeebaza abantu b'Ekajansi abakozi abadeeta TV bano bwe mulaba nkwata Honorable MP Matovu Charles atuwadde obuyambi obw'enjawulo bwonna agambye weebale nnyo weebalire ddala. Honorable yatuwadde entambula eyaleesera omulambo guno kuli Kasozi yagambye egomba okutambulira ku mwambi olw'ensi walonda kanyika ate yagula costa. Bagambye Honorable weebale nnyo weebalire ddala. Saako n'obujjajo bwonna bwewadde omugenzo ebbanga ly'amazembe wadde faaza wadde twangu wakkiriza aliraani omwana w'omugenzi amugambe ayimirire. Abantu bagenda kunnenya nnyo abaakuno ku kyalo nga muvudde kuno nga temuwaddeyo ssente za mwana. Omwana oyo maama we olunaku lwe yamuzaala teyayogerako naye kigambo n'ekyo we yajja obulwadde okutuuka lutumulabona. Faaza waakiri ebirabo byonna bisigale si bulungi ninamu omutwalo batule ku kibbo kimu abadeeta baleete 5 tubeere nga waakiri tumulekerayo emyezi gy'amateena kuba abadde agimuwa ate yafudde. Munansaasira ebisibiro nkozesa naye olw'embeera mukadde gyali musaagadde tumubanja ate atudde kibanja tukwese gino abayimbi muntu Katonda alibaweera totambula beera wenyini we tugenda okuleeta nga bwe nsoma bino. Neyanza emiya wali mu maaso neyanza ali okumpi era ayo zino omwana atandikira okwo. Abali ku mmeeza y'amabega temubala wadde gazze matono lwata bukwasi mu kaveera eyo olumu oleete ssente za muwala waffe. Obubaka bukyali bwakwebaza nga bwe muleeta batuwa oluyimba weyanza batuwa oluyimba n'okufunzafunza Katonda gandifaaza alitakuffebi mwebalinnya. Katonda alibaweera abakola obulungi laba n'ekibuga ekikulu n'empeera ekweyaffe alibaweera abakola obulungi. Abali mu kirungi muleete ssente musomesa abakyatuuka naye bali kujja musomesa ekweyaffe. Obubaka obw'okwebaza omukyala yennyini ayongera okwebaza abadde bakola ekisoboka kyonna okulabika nga mutyagala n'okutaasa ebiramu by'omugenzi ono mwebale nnyo okwebalira eddala. Yeebaza aba Imo Service ababeera mu mwebale nnyo mwebalira eddala. Abagize okufuna omugabanizi by'omugenzi ono okwaba tusiime nnyo tusiimidde ddala wamu n'ebityaje byonna emwebazaako. Ayongera okwebaza n'okusiima okulu Mugunya Robert okulu Fred okuva mu Amazon
baganda nawe bali nnyo webalire ddala banfuna okusinala okweraza mu kunsenya magerago omukulu Michael wali omukyala Maria waliva Kilmari nawe webali nnyo webalire ddala mukama waffe Byalifaaza Raya wali Ezeeribiga omukyala Nadi Asiri Gogola webali nnyo webalire ddala okwerekera nawe mu kitiibwa mukama wa mukulu Mayanja Grace nawe baganda webali nnyo webalire ddala obanga n'omukyala Mayanja Grace baganda tusinga nnyo tusinze ddala Mulaza Mesige Charles mukyala Nobel Kintu nawe webali nnyo webalire ddala mukyala Nyondo Esther obaka bwakwebaza abakulu bakusiima nnyo olwabula Josephine okuba eyambali empozi ddala baganda nawe webali nnyo webalire ddala mukulu Mukusa Emmanuel wamu n'omukyala Olukasozi Nyambe Mbalire Senteezo